Essula y'e17. Awo olwatuuka Dawudi bwe yabeera mu nnyumba ye, Dawudi n'agamba Nasani nnabbi nti, laba, nze mbeera mu nnyumba ey'emivule, naye essanduuko ey'endagaano ya Mukama ebeera wansi w'ebitimbe. Nasani n'agamba Dawudi nti, kola byonna ebiri mu mutima gwo, kubanga Katonda ali wamu naawe. Awo olwatuuka mu kiro ekyo ekigambo kya Katonda ne kimujjira Nasani nti, genda ogambe Dawudi omuddu wange nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, tonzimbira nnyumba ya kubeeramu, kubanga sibeeranga mu nnyumba okuva ku lunaku lwe nali nnyisa Isirayiri ne leero. Naye navanga mu weema ne mbeera mu weema, era navanga mu nsiisira ne mbeera mu nsiisira endala. Mu bifo byonna gye nnaakatambula ne Isirayiri yenna, nali njogedde ekigambo n'omulamuzi yenna ku balamuzi ba Isirayiri be nalagira okuliisa abantu bange nga njogera nti, kiki ekyabalobera okunzimbira ennyumba ey'emivule? Kale nno bw'otyo bw'onoogamba omuddu wange Dawudi nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama ow'eggye nti, nakuggya ku kisibo ky'endiga okugoberera endiga, obeere omulangira w'abantu bange Isirayiri, era nabeeranga naawe buli gye wagendanga, ne mmalawo abalabe bo bonna mu maaso go, era ndikuwa erinnya okufaanana erinnya ly'abakulu abali mu nsi. Era ndibateekerawo ekifo abantu bange Isirayiri, era ndibasimba babeere mu kifo kyabwe bo, baleme okujjulukuka nate, so n'abaana b'obubi tebaabazikirizenga nate ng'olubereberye. Era nga bwe kyali okuva ku lunaku lwe nalagira abalamuzi okufuga abantu bange Isirayiri, era ndiwangula abalabe bo bonna. Era nkugamba nga Mukama ali kuzimbira ennyumba. Awo olulituuka ennaku zo bwe zirituukirira, n'ogwana okugenda okubeera awamu ne bajjajjaabo, ne ndyoka nnyimiriza ezzadde lyo eririddawo oluvannyuma lwo, eririva mu batabani bo, era ndinyweza obwakabaka bwe. Oyo yalinzimbira ennyumba, era ndinyweza entebe ye emirembe gyonna. Nze n'abeeranga kitaawe, naye anaabanga mwana wange, so siimuggyengako kusaasira kwange, nga bwe nakuggya ku oyo eyakusooka. Naye n'amutuuzanga mu nnyumba yange ne mu bwakabaka bwange emirembe gyonna, n'entebe ye eneenywezebwanga emirembe gyonna. Ng'ebigambo ebyo byonna bwe byali, era ng'okwolesebwa okwo kwonna bwe kwali, bw'atyo Nasani bwe yagamba Dawudi. Awo Dawudi kabaka n'ayingira n'atuula mu maaso ga Mukama, n'ayogera nti, nze ani, ayi Mukama Katonda, n'ennyumba yange kye ki gw'okuntuusa ne wano? Era ekigambo kino kyali kitono mu maaso go, ayi Katonda, naye oyogedde ku nnyumba y'omuddu wo olw'ebiro bingi ebigenda okujja, era onkuzizza nnyo ng'obukulu bw'omusajja ow'ekitiibwa ekinene bwe buli, ayi Mukama Katonda. Kiki Dawudi ky'ayinza okweyongera nate okugamba olw'ekitiibwa omuddu wo kyassibbwamu? Kubanga gw'omanyi omuddu wo, ayi Mukama, ku lw'omuddu wo, era ng'omutima gwo ggwe bwe guli, bw'otyo bw'oleese obukulu buno bwonna, okumanyisa ebikulu bino byonna. Ayi Mukama, tewali akufaanana, so tewali Katonda wabula ggwe, nga byonna bwe biri bye twawulira n'amatu gaffe. Era ggwanga ki erimu eriri mu nsi erifaanana abantu bo Isirayiri, Katonda be yagenda okwenunulira okuba eggwanga, okwefunira erinnya n'ebigambo ebikulu eby'entiisa, ng'ogoba amawanga mu maaso g'abantu bo be wanunula okubaggya mu Misiri? Kubanga abantu bo Isirayiri wabafuula abantu bo ggwe emirembe gyonna, naawe Mukama wafuuka Katonda waabwe. Kale nno, ayi Mukama, ekigambo ky'oyogedde ku muddu wo ne ku nnyumba ye kinywezebwenga emirembe gyonna, era okolanga nga bw'oyogedde. N'erinnya lyo linywezebwenga, ligulumizibwenga emirembe gyonna, nga boogera nti, Mukama ow'eggye ye Katonda wa Isirayiri, Katonda eri Isirayiri, era ennyumba ya Dawudi omuddu wo enywezebwa mu maaso go. Kubanga ggwe, ayi Katonda wange, obikkulidde omuddu wo oli muzimbira ennyumba, omuddu wo kyavudde alaba okusaba mu maaso go. Era nno, ayi Mukama, ggwe Katonda, era osuubizza omuddu wo ekigambo ekyo ekirungi, era kaakano osiimye okuwa omukisa ennyumba y'omuddu wo,
ebeerere mu maaso go emirembe gyonna, kubanga ggwe, Ayi Mukama, owadde omukisa era eweereddwa omukisa emirembe gyonna.